kussa era mifo ky'okumuta nga bw'atalina musanga agende bugenzi oba bamuwe famire ye. Abasajja bano bamulese mu kooti. Tambuza video. Abasajja bamulese mu kooti ku ssaawa zino kwenjogerera. Edi Mutwe ali mu kooti ate tewali akkirizibwa kukwata kifaananyi kyonna. Nkimanyi live bazikwatamu ne tujja kwogera. Teri akkirizibwa kukwata mawulire, teri akkirizibwa kulaba biki ebigenda mu maaso mu kooti, teri akkirizibwa kintu kyonna. Buli muntu bamugobyewo. Yenna asembera yakubwa. Buli asembera gwe bakuba. Toka kyekiri ku kooti y'e Masaka. Wenna oba osembera oba oyina kaadi erikooki oba kaadi efaanana etya oba oli muganda wa Edi Mutwe oba oli maama wa Edi Mutwe, teri akkirizibwa. Amawulire galaga nti Edi Mutwe baali bamusibira mu kooti y'e Kasajjagirwa, Amini mu balakisi y'e Kasajjagirwa, gy'abadde musajja wattu ng'ali eyo bamutulugunya. Nga Muwoozi amutulugunya ku orders za Muwoozi. Kati ku ssaawa zino eno tumaze okuteekawo force, tumaze okuteekawo buli ekyetaagisa okulanga tudimandinga Edi Mutwe. Olunaku olwajja omwe mwenna ababadde ku X. Pulezidenti waffe yayogedde, pulezidenti waffe yaduumidde Omunnayuganda, abasajja ne batya. Abasajja ne bakankana ne bagamba Edi Mutwe katumugjeyo abantu bamulabeko, kubanga bakitegedde nti Omunnayuganda ayinza okusituka essaawa yonna. Omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma lwe yayogedde. Jukira gwe wenna yabadde ku X. X eno teyabadde nnyangu. Bakutte bijjama ne bakwata ebimotoka ne babisembereze wali omukulembeze wagenda okwogerera. Bakutte bijjama ne babitwala Magere. Wabadde ebimotoka bibiri Magere awo kumpi n'amaka g'omukulembeze waffe nga baagala kukwata mu internet aleme kwogerako erinsi, aleme kuduumira Munnayuganda. Ne bakwata ebimotoka ebirala ne babitwala ku kitebe kyaffe wali eri Egundi Makerere Kavule. Banne mba mumpulira gamba nti mumpulira. Muganda wange kirifukanga ogamba otya. Sheyalinga video eno gwe wenna oba oli eyo ng'ompulira gamba nti ompulira tugende mu maaso. Olunaku olwajja omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu ng'agenda okwogerako eri eggwanga kubanga yali yasuubiza. N'agamba nti agenda kwogerera ku X era tugenda kubeera ku space. Yasuubiza ennaku bbiri emabega ffenna ne twetegeka. Abannayuganda bonna ne beetegeka ne bagamba tugenda kubeerako. Era lwakedde olunaku ne luwungeera ne tugenda ku X ne tugamba tulina okuwuliriza omukulembeze kyagenda otugamba. Abasajja ne batega ebimotoka, abasajja ne bakwata mu intaneti, abasajja ne bakola buli ekisoboka okulanga omukulembeze tayogera, n'omukulembeze yamaze n'ayogera. Kaakati omukulembeze bwe yayogedde n'atuduumira n'agamba banne Bannayuganda temulinda nze, tonninda kubanga nze ngenda okukulaga ekikyamu, ekikyamu naawe okiraba, ekikyamu bw'obeera okiraba ekikwateko okijjewo. Tolinda Bobi Wine kugamba nti kino kyekikyamu, ekikyamu bw'oba okiraba kikwateko okijjewo n'ayogerako eri Abannayuganda. Kaakati ebigambo ebyo byamaze okuyita mu Bannayuganda, bano abasajja ne bakankana. Nze nakugamba teri agenda kubasaba. Sheyalinga video teri agenda kubasaba, teri agenda bafukaamirira. Era omukulembeze Kassa yalagidde n'agamba ne Munnayuganda buli omu w'oli kola ky'osobola, tolinda nze. Kaakati Abannayuganda ne babeera kyagiti. Era bano abasajja olwabitegedde nti message gye baali tebaagala etuuke mu bantu emaze okutuukayo, omukulembeze amaze ojjoogera ne bakankana ne batya. Ne bagamba nno kati wano ekiddirira Abannayuganda bagenda kwegugunga Free Edi Mutwe. Olwakitegedde olunaku olwaleero bakedde kumugjayo kubanga bakimanyi bulungi omuntu yenna ng'ali held incommunicado nga teri yamanyi gy'ali. Abannayuganda baba n'obusungu, naye Kassa omuleeta mu kooti oba Kassa bamulabako ne bamanya nti akyali mulamu ng'obusungu bukkakkana, oba ani azannyira ku geeti ng'obusungu bukkakkana. Kaakati omukulembeze bwe yayogedde leero basazeho baleete Edi Mutwe oba bamute tumulabeko nti nno gy'ali. Sheyalinga video munnange nga bamuleeta Edi Mutwe bagenze omutuusa ku kooti ng'aliko kikuba mukono. Bino nze mbikugamba bagenze omutuusa ku kooti. Kawesi Vincent nkutumiddeko ne Nalubega Rachel naye nkutumiddeko mwenna mbatumidde. Bagenze omutuusa ku kooti nga musajja wattu aliko kikuba mukono ng'ali mpinga nga bawanirira muwanirire. Eno olina okumuteekamu omukono neno ne bamuteekamu omukono musajja wattu nga tewali akkirizibwa kukuba kifaananyi kiri ku close range. Era wenna akubye ekifaananyi olina kuba weekwese mu mmotoka ate nga tebakutegedde. Waliwo be bakubye emiggo, be bakubye emigga okumpi ne kooti, bakuba emiggo mutoke kwa
ekiri mu kooti paniki yokka eri wali kakati musajja wattu bamututte mu kooti ne weebuuza wano we neebuuliza bano abasajja balina mitima ki Luwasoni nkutumidde balina mitima ki omuntu aliko kikuba mukono omuntu ali mu mbeera embi omuntu asobola n'okussa omukka ogusembayo akadde konna omutwala otya ow'omulamuzi ate omulamuzi amusindike mu pulizoni gye tumanyi obulungi nti mu pulizoni eri twebaka kagongo mu pulizoni twebakira kagongo emmere yonna ebeera mbi buli kimu kyonna kiba kibi ne musibe muno n'akufuukira ekizibu ate gy'otwala edi mutwali mu eyo embeera bannanga abasajja bano nga tebasaasira mwongere muteekewo force naye nga njagala osooka okwebaza gwe wenna munnayuganda yonna gy'oli n'omulimu gwonna gw'okoze tugukoledde wamu ng'era bwe twateesa ne tugamba freedom yaffe tetugenda fukamira tetugenda negotiatinga tetugenda gamba mbuno banne tubasaba ekyo mukikoze tewali afukamidde tewali asobola fukamirira muhoozi amuto oba tamutamute era tetumufukamiridde n'amala n'amuta n'amuproducinga okuva mu barracks ey'ekasajjagirwa gy'abadde amukuumira ebbanga lino lyonna ate nga kyetumanyi baganda wange mwenna nkibagamba bano abasajja kye baakoze baakubye ekifaananyi kya Eddie Mutwe ekyo tolaba mbu baakisazeeko wano baakikubye kuviira ddala wansi ng'ali bwereere naye kye baakoze ne bakikuba ne bamugamba nti kino ekifaananyi tukiterese ssebo tukirina twagala oviire ddala ku Bobi Wine oleme mwesembereza twagala ove mu struggle bantu mmwe mutusumbuwa bantu mmwe mututamye ne bagamba wonoogaana kino ekifaananyi kye tujja okuta kibune emitimbagano kati nolaba abantu ab'ekikula ng'ekyo abantu abagwagwa obugwagwa kubanga ono politics gwe tuli mu multi-party system okwata bodyguard wa muno okwata opponent wa muno nti omukuba ekifaananyi ng'ali bwereere kw'onoomukwasizanga kw'onoobeera omugambira nti no kati bwenti nkuba ku ntoli bwenti bw'ogaana nga tukita bw'ogaana nga kibuna emitimbagano oyo politics wa kika ki gwe tuyina that politics must stop bwe mbanga mwasera okugamba nti nno ebyobufuzi bibeerewo twetabe mu kalulu tubeere ne multi-party system tuyina okugibeeramu ate buli omu alina okweexercisinga rights ze nga bw'alina okuzifuna mutuuse to the extent nti mupanikinga okwata opponent wo n'ogamba kamwambule muggyemu engoye muggyemu engoye mukube ebifaananyi ngambe balinga baneeno abakwana abakazi n'amala okumwebakako n'amukuba ebifaananyi n'amugamba munnaye ng'amukwasiza okwo nti bw'otaakolewo ekitinga ebifaananyi mbita bw'otaakolewo ekitinga ebifaananyi mbita kye baagala okukola ku Eddie Mutwe naye oba mubite teri agenda fukamira nga bwe tutafukamidde kubagamba mumuleete mu kkooti ne tubasaba busabi omukulembeze wange His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mwebaza Robert Kyagulanyi Ssentamu nkwebaza emirundi kakadde eddoboozi lyo ly'amaanyi nnyo eddoboozi lyo likola wayogadde bwogezi ku X wali n'odumira omunnayuganda ne bamanya nti kati ebiddira tebigenda kubeera byangu Eddie Mutwe ne bagaa katumuleete mu kkooti kati mumuleese mu kkooti muyina abalamuzi ab'ekisiru agenda kuba ennyonda agambe kati ojja kudda jjo juzi kubanga mba temukkirizayo bantu babeereyo kati bashurities bagenda kuvaawa ani agenda omweyimirira kubanga ab'eŋŋanda temubakkiriza balooya temubakkiriza buli muntu temumukkiriza kati kigenda kubeera kitya bwe gati amateeka egatutuusizza wano e Uganda nga tukugamba twetaaga nkyukakyuka ng'ogamba tulindeko nga tugamba omunnayuganda situkira wonna w'oli situkira wonna w'ofunye chance ng'ogamba tulinde protestive vote muli balalu ne protestive vote no tugiriko naye muli balalu protestive vote oyinayo gundi oyinayo garanti toyinayo garanti tugisomesa naye we tufunidde omukisa okitegeera Haruna mbadde sigamba gwogambe protestive vote ahead yes protestive vote ahead naye woofunidde omukisa gukozese bwe kinaaba kiganyi ne tugituukamu nga n'otugikozesa naye obanga leero mpuliddeyo abantu nga president abagamba bannange mulina okuyimuka ne protestinga ku nsonga zammwe n'abagamba temuyimuka mulindeeko temuyimuka tulina protestive vote bw'oyimuka bajja kwewamba simanya bw'oyimuka simanya bajja kukola bya kisiru kyebwe bimwogere nammwe mulinga ng'abali mu delayed tactics nti nno ebyokumpi temubyagala omuntu kasi omugamba kituukewo leero nga alinda kiri ekyo mu maaso nakyo ekinaatuukawo ng'ate alinda ekirala muba mukoleraani woofunidde chance era pulezidenti yabadde atuduumidde
yabadde aduumidde Obunayuganda. Omanyi Abannayuganda balowooza mbu pulezidenti yasinga obulumi. Si yasinga obulumi, abaana be basoma ate pulezidenti tali yala nnyo naye kati